Abatuuze b'e Nakatooke e Kakuuto mu Kyotera okkola omuyiggo kiddiridde omu ku batuuze okubula okuva ku bbalaza ya wiiki eno mu ngeri atategeerekeka ng'ono yali agenze mu ffaamu ye mwalundira ente n'ataddamu kulabikako. Abatuuze bakubye eggwanga mu gye okunoonya munnaabwe George Lubeero ku ffaamu ye mwe yabulira nga beegattiddwako muganda we Stephen Katuukano nga kigambibwa nti abamu bwe babadde bakutta oludda ku Kisaka Lubeero mwe baamuziika oluvannyuma lw'okumutta nga muganda we Katuukano abagaana okugenda oludda olwo ekireetedde abamu okutandika okwekengera nti yandibaako kyamanyi ku kufa kwa muganda we awamu n'omusajja omulala mukwano gwe gw'abadde yaleeta era ng'onno ye abadde tamanyikiddwa mu kitundu. Oligo Basse Katonda adda alowooza okusigaza ente kwadde alina ente nga 7 ne faamu kwadde tannabafuna mukyala n'asalawo amutte asigaze ebintu. Olwokubiri ku ssaawa nga 10 ate ffe tumanyi era lwetujja tutandika okunoonya ne tubulwa olwaleero ne tukeera ku makya olwaleero ne tukeera ku makya ne tutandika okunoonya. Baamusse mu nzita endaki ne bamuziika kunoonyereza ntumusanga nga tulaba entaana tugeraageranya nti balina okuba nga bamuziisa abantu abo. Bwe Basse bateebereza nti baamusse kuba babadde abeera nabo. Ate abantu mufo kyo balaga nti ente zaabadde nadde amanyi ate nga abatwala obusukka gyabanoonyeza kubanga alinamu okubuzaabuza. Abatuuze balemeddeko bwe balabye akacupa ka walagi ng'ate ne bano batamiivu olwo ne bayingira ekisaka gye balabidde ettaka lye baasima era okulitakulako bagudde ku mulambo gwa Lubeero. Wano abatuuze bakyukidde mutoowe Katuukano ne munne ne babalirika emiggo ne babatta nga basoose kubalijja emiguwa n'okubakumako omuliro. N'abalala kitegedde naye nsanze nabo nga bamaze okubatta kirabika abantu beekozeemu omulimu ne babatta naye nga nange nsanze bamaze okufa. Kati okumunoonya abamu kwe kusanga awo mu Lusaka nga baasimyemu okukebera nga omuntu bamuziise omwo. Poliisi okuva e Kyotera ebadde edduumirwa DPC Hassan Hiumbire weetuukidde ng'abatuuze abakoze ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo badduse era n'etandika okukuŋŋaanya obujulizi n'okulonda ebimu ku bikozeseddwa. Abatuuze ku kyalo boogeddeko ne Bukedde TV ku ttemu lino bategeezezza nti bano abattiddwa olwaleero okuli ne muganda wa Lubeero baamutta nga bamulanga nti ye mugagga ng'alina n'effaamu y'ente kyokka nga bo baavo. Katuukano bamusanze n'endagamuntu ya Lubeero n'essimu ekimatizza abatuuze nti ddala bano bamanyi ku ttemu lya munnaabwe. Omu omulenzi muganda w'omufu wenkutte mu nsawo abaddemu n'endangamuntu ate y'omufu baagudde ku ono bamusanze nga alina endangamuntu ye alina essimu ye. DPC Hiumbirwa ategeezezza nti batandise okunoonyereza ku ttemu lino. Tukubidde bakama baffe okubanga basobola okubanga batuwa enkwasaganya tulina okwasaganyamu ekintu kino. Tulina okufuna court order tusobole okubanga dokita atwala ebintu ng'ebyo mu poliisi asobola okutuuka ku ground. Oluvannyuma emirambo gitwaliddwa mu ggwanika ekaliisizo ng'ogwa Lubeero ogwaziikiddwa gulekeddwawo n'abasirikale abakuuma ekifo olwo balabe nga bafuna abakugu okusobola okuguziikuulayo. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.